Era kitulese tuze kutongoza kye tuyita abaana ba ghetto nti balina talent okubajjayo okubavumbula okubajja mu ghetto okubaleeta ku map Uganda ebamanye. Ekino ekitukozeseza kino tusanze nti abantu bangi bava mu ghetto nababeera bakabi. Nja kubawa ekyokulabirako mukwano gwange Robert Kyagulanyi Honorable ghetto president ebiseera ebyo nga tanagenda mu MP yatandikira mu ghetto n'atandika n'ennyimba ze zibbadazaani nezikwata akati naye singa nali sikiririza mu baghetto nandibadde sifuna Bobi Wine oyo. Nja kubawa n'ekyokulabirako ekirala ye president wa senior presidential advisor kati oba creative Eddie Kenzo naye atandikire mu kupambana mu ghetto structures n'avaayo kati omulaba waaki kati boy wakabi. So abaana bangi abalinga ba Eddie Kenzo, abaana bangi abalinga Robert Kyagulanyi, abaana bangi abalinga abo abayimbi abalala bonna abastrugglinze mu bulamu bw'ensi eno naye kati nga bafuse bakabi. So nze nga minisita w'abavubuka n'abaana tulina okudda wansi mu ghetto zonna. Ghetto tekitegeeza Kamwocha na Kansanga na Kabalagala na Kikuba Mutwe na Kisomali na Kimumbaasa no. Tulina ghetto Mbale, tulina ghetto Masindi, tulina ghetto Hoima, tulina ghetto Mbarara, tulina ghetto Kabale. Buli kibuga ekivudde ekikula kibeeramu abagagga ababeera waggulu eno Munagulu ne Mukololo ne wabeerawo n'ababeera mu Kikaawo wansi mu Suwara wansi Munagulu go down. So kati abo abantu abo balina talent. Ntuta omukisa guno neneebaza n'abaana ba ghetto kids ab'e Masaka nti mu kubeera aba ghetto bagenda ne bayima ne mu lubiri lwa Kabaka wa Bungereza kitalabika ne bagenda ne mu New York ne bayimba ku concert eriko abanene ab'amaanyi. So mu campaign eno gyenkola siru tujja kukolagana ne bana aba 256 ambassadors ba Bismarck ne group ye okulaba nti tutegeeza abantu abaana bano nti wadde muzze okuzina mmanyi okuzina mmanyi okuyimba mmanyi okutontoma naye musome n'okuluzungu n'okubala. Wobala sente zo zifuna n'otazirya zonna bikikomando oterekawo n'ogula akaploti n'obugenda mu transformation gyetuyita okuva mu bwavu okugenda mu money economy kasobera ne woosula. So eno campaign eno eya ghetto has got a talent. It's a game changer. Kigenda kukyusa obulamu bw'abaana ba ghetto. Nze ngambye Bismarck owa ghetto waba alina siripa oba alina engatto oba talina mannyo nga bagakubanga yali alina kyabbye ne bamukuba naye nga amanyi okuyimba tumuleete. Mwe tujja okujja omuyimbi agenda okubeera ow'amaanyi kubanga kati abayimbi abasinga be tubadde tulina abambi bagenze bava mu buvubuka tebakyasobola kubuka ssaawa namba bagenze bakaddiwa. Ate ekibakaddiyiza abamu biragalalagala omwenge kwete emandule ne bia tebakyamugula tebakyanywa whisky bagamba whisky takyamukwata. Yes bakidani akachwiri mama geta anzijukize ekyakachwiri. So akachwiri katabudde abayimbi baffe abalungi. So tulina okuzaawo emigigi emito kulwa government ya Uganda. Eno campaign tugenda giwagira ate tugenda kukolagana wamu n'abategese ate tujja kutambula tugende ne mu ghetto tukubiriza abavubuka tubagambe temunywa mwenge temunywa sigala temunywa njaye muve ku mafuta temubeera ba inspector ba skati n'ebiteeteeyi. Oba osazeewo nti sitaani akukemya akuyingizizza alisotegeko ambulero oba tundubaalo bakabeera. Nga tuvuddewo katono mwebale nnyo aba ghetto got talent oli promoter si abasajja beekwata amalaka Wizo ne Nobert takyalina manyo. Nobert talina manyo amanyo tegali amukubye oluya amanyo ne gavaamu. So amanyo gekitegeeza gali kumpi amanyo bwe bakuba bukwijja story ne gavaamu kitegeeza gabadde gali kumpi. Nga gwali mukulembeze ate nga ekisooka njagala kuvumirira effujjo erikolebwa ku ba promoter. Nobert y'omu ku ba promoter abatatya loss ng'ajja n'akamirika n'akugjayo akulanze waba akulanze nkwegayiridde aba akozeseza sente nnyingi tamanyi oba enkuba enaatonya naye wovaayo n'omukuba emiggo oba n'omukuba amanyo ne gavaamu ani akulanga omulala. So nze nga owa National Promoters Association member wadde kati nga nalekulira kubanga sagala conflict of interest tujja kusala amagezi okubonereza abo abeetabye mu kukola effujjo. Naye ate era nkubiriza abapromota bannange tulekerawo okulanga abayimbi nga tetubasasudde. Jjo nabadde ku TV oba ku TikTok nendaba muto wange King Saha ng'agamba mbu amanja mbu yanyimbirako edda naye nga bambi kati nze oyo King Saha simanyi na kumanya naye nina okumusabira kubanga muto wange ndaba bambi alina byayitamu ebitatambula bulungi nja kumuyambako okulaba nti abiyitamu
nenga mto wangu oyo simuinako buzibu ne we yali azimba ennyumba ye namu contributingira ku material ezazimba ennyumba so mutwalanga mto wange ensubira waliwo ebimutawanya ebimuletera okwogera ebitakola ki ebitakwatagana naye nga tammanja era nze enkola yange eri nti onkoledde nkusasula nsobola okuba nkwadde entono naye nga nkola ki nkusasula so bapromota mwenna muyige ekintu ekyo muleme kuyimbisa abayimbi nga temukoze eki nga temubasasudde kyandwadde kirungi omuyimbi kubanga ye alya mu kuyimba so waba amaze okuyimbira muwe naye ate nekirala mulekera okulimba abayimbi nti ojja muwa milioni 6 ng'omanye ekituufu ogenda muwa milioni 2 omuyimbi mubuulire z'olina waba tayagala kuyimba aleke akole ki agende yes oba toyagala kunyimbira nja kunoonya mukwano gwange wire mukabi atakaddiwa ajja nyimbire ajja kuyimba abantu bagala bayimbi nja kunoonya mukwano gwange oli omulala mutanga Abdulmulas manager wa farm manager ajja nyimbire so simanyi oba yagwa gwomanyize sogera ku bantu tibagwa kuba omuntu abeera yagenda mu business ze endala gongoloza yagwa nedda ssebo alina business endala abantu abeera ne business zaabwe endala yes omukulu president we Kaguta Museveni yapointinze Eddie Kenzo nga senior presidential advisor njozayoza nnyo Eddie Kenzo musuuza kana kambata bawa wanyamutoro honali wanyamutoro olw'okutuuka ku gufu ogunene ogwo kubanga ekifo ekyo kinene naye kuba yayingidde kati mu bifo ebinene ng'ekya mukama wange full figure mukama wange Buchaman era mukyala we baali wano ngama ndabira mukama wange Catherine Kusaasira ebi bifo si byangu byakusanga ate Kenzo already president ate BET winner oyo mwana yazaliwa n'omukisa kyembadde mbagamba nti temujoga muntu nti ali mu ghetto ajja kuvaayo abeerewo akabi tumalirize ekisembayo mu Luganda kale nze kunze ekisembayo boyita abakama abo nga bakaba kyekiri mu State House because byogoba wa presidential advisor avaayo akaba Buchaman yagamba omusala mutono ekikolo ekyogamba nti omusala mutono nze ndowooza nti balina office batwala eya PS balina PS wabamwita Haji Kakande bagende bamusamoninge kuba si balina okugenda balina okuyita PS waabwe mu office zaabwe bayite PS kuba presidential advisor abeera ku level ya minister bayite PS amulagire nti sebo jangu tunyonyolera kisende zaffe tezongerako kati ngabo bennyini be bakulu ba PS bawandike n'ekiwandiiko nti tongeze kirungi ayogeyoge asome nave mu muzanyo ave mu TikTok asome era weyazeyo namukubidde nemuyozayoza nemugamba kati va ku kamera oba osoma tusomera mukasirise kuba obaye n'olagamba nti osoma n'ogwa era ensi emanya twakoze ki wagudde so asome mukasirise awe ne basoma nabo privacy si kirungi kuleta kamera ate n'okwata bosoma nabo naye nga kirungi bajo kiyakoze kuba bajo ayagala bwa Lord Mayor yes ayagala bwa Lord Mayor bwa Kampala so alina okusooka okubisomamu ebitabo asobole okudukanya ekibuga osanga anaatuyamba ku kiteezi n'ebirala awo wenyininyini ewa Bajjo nabo yazzeeyo okusoma oyinza omuwaayo ekifo eyo mu ofiisi yo already Bajjo abadde boosi wange ayagala bwa meya tayagala bwa minisita ayagala kubeera nga Lord Mayor nga ayina agakomo kuno ayambala agakomokomo ng'atambula nga bamugulira amakubo so kati tayagala bino ebyaffe ebya ofiisi ayagala bwa Lord Mayor gavumenti egamba nti tebamanyi kati wabanga yabawa n'ababuuza mwe muli baaki kitegeeza omanye entertainment is about kuleeta ekisesa kati mwe mwantegeere nti bagenza owazisale singa teyababuuza ekyo so General Sale ye taata waffe abamanyi era abamanyi bulungi kati bulijjo abadde awo babaani ssente eyo taata waffe muveeko eyo taata waffe naye yagala entertainment kati wala abapromota nga bamutawanya ng'aleeta kyaleese which is good kale tugende mu luzungu